Green Daddy abakubanga tekutera ivu bandigambye alimba sazi abasawo betale ekiro president okubepaka ko bakola alla ekiro genda bala banga betale girafu sebazambada bakona gakono ningo omuntu aveno omuntu agudde kabenje navuke motoka olusina pangisa ambulance nesala emmotoka nasala amutuse mulago amanyi nti nno obulamu bwe bugenda kuddira mu mulago abasawo ne babeera mu byawe balinga abaagala okubabeerako buli ssaawa bamatuna babeerako paka ddi kati kitegeza kulira eddwaliro ly'emulago alikulire nga tulaba batula kiwe yalekulidde n'akulidde eddwaliro ly'emulago bimulemye alikulire agenda mu ddwaliro e Dubai okunzijanjaba okutu nga netoloddwa ebyuma mwezi ogamba bisobola n'okundaba ebiri munda nagende nakasero okutuoko kwennyini waliwo batya bakubamu katoki government eteekawo services zonna Ministry of Health nesasula n'abakozi era bo bali eri bamanyi nti eri abakozi bakola era Green Daddy ava kukyogera nga talaze video bandigambye nti nakola ki alimba naye yatandise okulaga video nalaga live ng'omusawo ndi mulago sawa alina okubanga gyali oba kiro oba misana kubanga abantu balwala emisana n'ekiro n'olaba abapoliisi basobola okukola emisana n'ekiro n'abasawo balina okukola emisana n'ekiro mbabuuzaako mwena bakyekubidde ku media omuweereza omuzeeyi Masembe tuli kusula moto akugamba atunda emmotoka empya n'enkadde asangibwa mu junction ya Salama Road ne Kalenda opposite amafuta ga Africa weeri awo office buli kika kya mmotoka oyagala kugula oyagala bata oyina iyo oyagala kutunda byonna weebiri service masavu nze ne muganda wange Bukenya temeteme ensonga abadde ambuzeeko okuba yagenda mu kalulu mashallah bangamba yavayo n'akawumbi kalamba akasente Bukenya no njogedde kawumbi notunulere bali andi ogabe bagamba kitegeeze yagamba kine kabize baba bitu wolaba enfaanana yange erabika kawumbi bate kafana andi sente tezifaanana azirina abasinga ffe tulina amalo mangi tuba tulina okufa okulaba gazitufaanana buuza ku bantu Bukenya mugamba mutya abawuliriza twabalekawo ekirungi tubasanzeewo befa abazze okubanyonyola ensonga ezigenda mu ggwanga abanyonyozi ba kuno tulina omwami gwe bayita Jingu omwami Jingu tuula oyo tabitegeera Omujapani ng'ate muddugavu Munnayuganda anti yaŋŋamba yayiga kungufu kati erinnya alabika yalaba nnyo firimu n'ajagala nnyo firimu naye nga tebali mutuma lwa kungufu alabika yajagala nnyo olaba alabika okuba kungufu mumpi abakyayina baba bampi lwaki okonjera nnyo Jose buli wembeera omukyojja sirina kye nali mukonjedde nze nsiiba mubuulirira asale ku masavu asale ku sayizi takkiriza buli kyalaba kakirya kati gwe amasavu ge gakwatirako wa agenda kukiraba ekibi ekiri mu kugejja emyaka ebiri mu maaso amanyi nti nno okugejja si kirungi mu bantu kugejja kirungi nnyo mu nsolo byanjawulo omuntu ng'alina ente eyo b'embizzi agiwa n'omunnyo esobole osavuwala egejje gw'omuntu okugejja tekulina kikugasa kubanga tebagenda kukeera ku makya bakupimukiro bakutunde nti oli wakuliibwa alina emirembe emirembe ki nga tasobola kudduka era okwekalakala singa yaliwo wano ekirungi nno yategerera bulungi ekigenda okujja n'asigala ewaka nga 14 tebamulabako wano kamala kuggwa niwaita enaku nga 3 naku 4 yakomawo wano nga 22 nga mutiitiizi nnyo kubanga akimanyi tasobola wadde okugoba akamyu mutiitiizi tutandikire ku muganda waffe Green Daddy kiri ekikeesa Mande Green Daddy afiiriddwa omwana we mu ddwaliro e Mulago tutandikiraawo kibi nnyo kitalo nnyo kubanga omwana wafiira waka buli muntu agamba nti singa wamututteko mu ddwaliro n'ogezaako ekituufu niwe wabanga yayasitudde omwana we n'amutwala mu ddwaliro nga ataasa bulamu bwa mwana ate n'amutwala mu ddwaliro erimanyikiddwa ng'erisinga obukulu mu ggwanga oba tumukubireko atuwa information erya Mulago ekintu ekyo ate kirungi ogambye ogenda mukubirako katumukubire atubuulire kubanga nze nalabye videos nga saturatinga Green Daddy si mumativu n'abasawo ab'e Mulago era ekintu ekyo n'atagamba nti nagenda kukyogera bogezi ng'omwana amaze kufa
n'ateekako live essaawa eyo alagire ddala ensi kye ekiriwa Mulago ekyo nno ekintu kirungi kitya kyeyakoze ekyokulaga ensi ki ekigenda mu maaso e Mulago mu ddwaliro eddene erya Mulago. Gavumenti eteekawo services ezo zonna Ministry of Health n'esasula n'abakozi era bo bali eri bamanyi nti eri abakozi bakola ki bakola era Green Dad ava kukyogera nga talaze video bandigambye nti naakola ki alimba niye yatandise okulaga video n'alaga live ng'omusawo ndi Mulago ng'ali omu ng'ate n'omwaliwo naye yeebase bakiri neyerikirira n'okwerikirira mukipika nnyo nze nalabye video kwezire ku social media ku TikTok ng'omusawo yeerikiridde ava mu tulo kituufu n'amugamba muno ng'omusawo yeyeegaana ndaga abakola night shift bako yamaliriza nga talina wakubajja n'agamba yenze n'agamba muliwo bameka tindiwo omu Gwinda itakwata tugende mu maaso ekintu ekyo kikwasaamuko ku nnaku naye ng'ebiseera ebisinga nti kiviira ddala kubakulira eddwaliro si gavumenti kijja ku gavumenti tutandika kati abakulira Mulago yes abakulira lwaki obanenya ne batateekawo okulungamya emirimu emituufu nti omusawo gwena gundi eva omulimu gwonna gwonna ogwamu gubeerako ne supervisor ekyo kituufu omuntu akulira eddwaliro ly'Emulago nti wuuno nebabawo supervisor nti ono agenda kusupervisinga ekiro agenda supervisinga emisana wabalabyeko mu video kiregeeza nti ndabamulabye n'asikali yadduse kiregeeza nti eddwaliro bweba terina supervisor ate awo tugenda kukwakulira eddwaliro ku toopu ne tumubuuza abasupervisor baliwa eddwaliro lirina okuba n'abasawo abawansi omusawo addako bano abasookerwako abakuyambako gwe ng'omulwadde otyo ne tugenda n'amanya nti nno gwe kikuluma kye kino n'amanya wa department gy'ogwa wawa okututwala kituufu eyo wali omusawo omukugu oyo omukugu teyenkanankana n'ono gw'osookerako wano ensonga nkulu nobaawo ow'amakerendo akola mu famasi nga gwe mulimu gwe infakiti eddwaliro lirina okubaawo n'omuntu ne sisitimu ekyukire ddala nga liwo omuntu ayingiza amanya mu sisitimu Emulago sibirabayo bali bakuyingiza dde mu sisitimu kubanza teragenda sibirabayo era kibiri bityo n'otuuka ne bakuyingiza mu sisitimu mu kompyuta mu sisitimu n'ogenda ku level eddako nga tututeyo kapapula wabula ngo akeera bukeebe sisitimu n'ogera amannya go n'alaba ono kiki yataddemu ne baba nga balina okusindika ew'omusawo agenda okukola ku ekyo kyewalwadde ono wa sisitimu yakusindika n'agamba kati ono yeetaaga wali owokubiri so asooka akuyingiza mu sisitimu akapapula ne kakutwala ku musawo omulala ye n'akudirectinga wajja olina okugenda n'agamba tambula booti ne booti ne booti eyo gy'osanga omusawo alina okukukolako nga naye mu sisitimu olwedde mwoli sibirabangako Emulago birabeka nakasero gyebiri oba lya private eri nakasero so okuyita wisi ku gate omanye ekibeeraawo kati n'Emulago bwatyo bwalina okuba nesi tebiriiwo kati ono akudirectinga ow'omusawo ngeri omusawo alina okuba nga gyali oba kiro oba misana kubanga abantu balwala emisana n'ekiro n'olaba abapoliisi basobola okukola emisana n'ekiro n'abasawo balina okukola emisana n'ekiro kubanga obulwadde bujja buzzi osobola okubeera ate n'abakazi basinga kuzaala kiro era naye Mulago abalwadde babadde mwebali bangi kati abalwadde babaga webali abajjanjaba abasawo lwaki muba temuliimu badde beebase kati kitegeeza nti nno tewali supervisor obwo obunafu bwe busookera ddala obunafu ne tubaga tubutwalira ddala okuviira ddala ku top management eddwaliro paka okwono wa wansi paka wansi bana bonso banenya kitono bali sibe basasula bano gavumenti yesasula abasawo kituufu gwolina okumakinga sure nti abasawo bwe bali mu ddwaliro era bakola sente za gavumenti bakubina ebyamasomero ga gavumenti omusomesa ajja nabeera mu kibiina n'atasomesa kimala neyegendera n'anywa wala giwe olwokuba omusala gujja kujja kituufu kati gwe akulira gwolina okumakinga sure nti sente za gavumenti ezijja zikola ekyo kyennyini abasawo baliwa Mulago yatuwadde lipooti y'okufa kw'omwana gwa Green Dad nalabye basikala ate nga bebakambwe nnyo eri Green Dad nga baagala mugobamu kati kitegeeza mubalabisiza era kati omukulu akulira eddwaliro ly'Emulago gamubugumye edda ensigo zeenyeenya ziti yeetaaga goba alina okwansalinga kyekyabadde mu ddwaliro
kubanga obujulizi bwe buli oli yakutte video mugambe Green Daddy abakubanga tyakutte live bandigambye alimba okujja natunyonyola unyonyozi nagaba naye nga afudde tigobadde obalwadde obasawo kyensinga okugamba abantu mulifo kyokuwakanya ennyo gavumenti beera bwe enkola gy'okola bwetu kuba gavumenti ebeera eyo nga temanyi waliyo ebigenda maaso ebintu weebitereki ye Museveni ali eri Ministry of Health yagisawo weeri yevunanyizibwa ku sekita zonna nina bazinze mikono yamanyi sendi kubanga budget efuluma buli egenda mu byeddwaliro egenda kitegeeza nti sente ezikola kwezi ensonga zifuluma nezisayiningibwa abasawo abasinga balina bukiriniki bwabwe oba gye baba balaze ekiro era gye bamalira obudde n'eddagala balibba bulungi nnyo ne bali kutundira ewaabwe kwe kugenda emulago ne bakuwandikira akapapula mbugenda mu kiriniki bamanyi n'okulagirira waliwo n'ekiruddwawo era kiriniki weeri awo ekiruddwa bweru bamanyi n'okulagirira ntigenda mu eyokusatu yeririna kumbe iye ke kakodyo kaabwe bufamasi babussaawo agamba genda eddwaliro liriko jingiwu medical eddagala genda ogye ndigulawo batunda bulungi nnyo tebaseera kumba akulagirira mu bizinensi ye teriyo musawo w'omulaga atalina kiriniki bbali ekyo nno kiba okay naye making sure nti nookola timetable ogambe nti emulago nnyina kubeera obudde kubanga wanyuka tojja temugana kubeera mu kiriniki gundi yebeeweddeko time yebeeweddeko obuzibu bwe kugenda mu kiriniki ye n'atagenda kweri main duty nga time yabadde yiye n'asigala ku kiriniki olwokuba alina balongooserezaayo kyokka ng'eri emulago munago terina basawo bakiro balina okubaawo kubanga tebalabaddewo Green Daddy ku video gye walabe Green Daddy teyakulaze balwadde nga bali wali bakazi battu bali kusemi ekiwandiiko ekisembayo okuva abakulira eddwaliro ly'emulago babeereko nekyogerako ate kirungi obujulizi we buli n'abalwadde bonna babaddewo wabweru awo Green Daddy afunye amaanyi aziraga agamba n'abagamba nze owanga afudde naye ntasaba mmwe nagambira omulala wuyo agenda kufa ng'omulala wali yeesika talina akamutaasa teri kibinga ekyo notuka mu ddwaliro ng'olaba omanyi n'obeera nga oli musaabaze ng'ogenda okulinnya takisi ffe tuba tumanyi nti no buli avuga takisi mukugu ffe tetumanya bifeeri nti oba kati ono avuga kubanga ffe abasaabaze tetusobola gamba nti nno sokolete driving license yo naba tutwala Masaka ng'olaba buli avuga mu ki professional ogenda okulaba ng'ayisirizza mu kkoona abakubi ekigwo mufudde muweddewo nkufuna kati n'eddwaliro bwe tutyo tuli omuntu bw'afunamu ekizibu kyonna oba okimanyi nti omuntu agenda osolovinga ekizibu ekyo ng'oggyeko Katonda musawo yatandikibwa era ekintu era otuuka mu ddwaliro omusawo n'agamba guno guganye si wakuwona nadese ne bakyogera omutima gukubirawo n'omanya nti nayinza okufa bizibumu omanyayo ndi neri basime kubanga ayina okutaasa atidde niyo omusawo agamba nti ng'omanye olugendo mutuusa mu ddwaliro ly'emulago abasawo bagenda kwambalirawo giraavusi batandike keya ogenda okulaba kanzije mu muteeka awo zinatuuka emulago natwalayo omuvubuka yali muvuzi wa boda abavuga bodaboda nga afunye accident n'agendako mu kakiriniki awo ne bamuwa kamedical report n'obudagaladagala wayita ennaku 3 bimutabukako ng'omusaayi gukoze ebitole mu mubiri nkufuna nga tewali alina mmotoka awo nze ow'okukyalo bukenya oliwa muteekamu buteesi paka mulago ne mutwala emulago neŋŋamba talinako mujjanjabi kangira mbeerawo ko muyambeko manye ndi kati batalise omuwa obujjanjabi nveewo nkole ki ogenda ku mirimu gyo bwe natuuka omuntu tumukwatiridde bukwatiriza okuva mu motoka omutuusa wali omuwala nga bano abasookerwako abasawo yaŋŋamba namugamba mama tuyambeko omusajja naali bubi nagamba bali obubi gende yeejja balabe Bukenya yagamba abali obubi we bali bangi gye bali eri oyitali bubi goto tukijjira oyayogera n'okwo omusawo yakiŋŋamba mulago omukadde
ngala oli mu lujojo ngalaba ndi mu muzannyo kyokka nga nze tuzze n'ebitala mpita mu biyite ngamba kanzirusa omusajja ntasobola mu yaŋŋamba bali obuyo olina ayogera n'okwogera era paka we nateekawo embeera ey'obuntu bulamu etali eri embeera ey'ogamba tino mulina omukolako neŋŋonda nenteekawo embeera nendaba omusawo omulala nalyoka afiibwako watali ekyo era bagenda omujjamu bamununulamu ebitole by'omusaayi balinga bagukyusa nga gukutte mu mubiri nga gwa bbulaaka olwegamba tegukyalina musaayi nga gulinga jingiwu senga tewateekawo jingiwu wa bbulaaka alimu nolwa neve bbulu obeere wala toyinza kwawulanga mubiri gwe nange yenkana Devicom Devicom ate alina ekizibu ate Devicom kati ekimulaga nti nowuuyo Devicom zino envi ezitali z'okujja mu birevu naye nga singa si nvi musajja wange tomukonjera nnyo Devicom musajja mukulu wajja ekyobukulu Devicom be bamu ku baatandikawo karaoke abaana ba karaoke abazinyi wali ku mitaani Devicom yalina ekibiina ky'abazinyi aba karaoke ng'oyo Robert yo yennyini Robert yali omuyiwa beera nga awa mitaani Robert akyali muto nalaba ekibiina ky'aba Devicom ky'abazinyi nga si awa mitaani Devicom wadde naawe karaoke yatandika abazinyi ng'alina ekibiina ky'abazinyi nga batendeka n'agamba nti kati ebbaala yiyo nyina abazinyi njagala bajje bazinire mu mabaala oyo abonyeebonedde ebbanga ddene Devicom wola si wakakati bagala nali amaze ku nsi abonaabona bubonyeebonye senga tewateekawo mbeera mulago oli yali afudde naye yali ayinza okugenderawo naye omusawo alabanga ngaali obulungi abantu babuddewo ne babuuza mbu gwendaddi wati wabadde alina okukwata embeera omwana wo bw'afa oltokola ki omwana afudde kitegeeza omwana waba afudde sikyamuzza kati kantaasa abalala era kati Gwendaddi ako yakoze okubanga social media kati emwogerako kimukakkanya omutima gwe nti n'abasawo kabakikole kabakirabe era kikyasede ku balala kati bali abantu abali emulago ababadde abalala tebalina ddoboozi ate babadde balina newateekako live teri abeerako teri n'omu era babadde era baasanyuse nnyo kubanga Gwendaddi nadde nti blessing in disguise nti omwana we oli yafudde nebbo baafunyemu kale saazi abasawo beetala ekiro toyinza n'okubeepaakako bakola Allah ekiro genda balaba nga beetala girafu ze bazambadde ava koona dda kwono kati lwaki balinda mbeera gendayo ekiro gendayo ekiro ojja balaba lwaki balinda mbeera esooke ogenda kubalaba mu mataawo ameeru nga beetala buno oba mu matumu ebuli naye nga ekyo kibaawo oli eyafiiriddwa ki omwana kati abalala bafunyemu blessing disguise oli yafiiriddwa abalala bafunyemu service eri mulago kati saaza ogimanyi nogimanyi tegambika bambadde bugalubindi buno obweru oyitamu buno galubindi matawo meeru bataddeko buno obubeera mu matu kati beetala okufa abamu bavuddeyo bukenya ne bagamba naye si mulago yokka amulalira amalala wekiri aga gavumenti bakiri tewali basawo kubanga emabega awo babakwatamuko nalaba prime minister nga bakuttemukko ebbugumu werijja webyazikira nabo ne bazikiza kati balinga abaagala okubabeerako buli ssaawa bamatuna babeerako paka ddi kati kitegeeza akulira eddwaliro ly'emulago alikulire nga tulaba batulaki we yalekulidde n'akulira eddwaliro ly'emulago bimulemye alikulire kuba zino embeera zize zibeerawo zibeerawo nyingi si gwe gusoose Gwendaddi si yasoose kugamba enzenze nnyini natwalayo mulwadde wamala ateekawo mbeera n'alaga nti oyo tali bubi nnyo kitegeeza tebeetaaga kumanya naye ng'omuntu ava eno omuntu agudde kabenje n'avuga emmotoka oluusi n'apangisa ambulensi neesala emmoloka n'asala amutuusa emulago amanyi nti nno obulamu bwe bugenda kuddira mu mulago abasawo ne babeera mu byabwe tunasooka menya basawo tompapya lindako wakugamba gwe wamusomesa ate gwe wamusomesa omulimu gwe ki anti ye bagamba atula butuuzi waawo oluusi ng'alina bwe wakolako omulala naye nga tono yeetaaga okufaako anti otateekawoko kasente akatonotono basobola kuteekawo keya n'akamu byakasente obadde kinaawe kati kuba tolina mu kasente katono omwe kati omwana wa Gwendaddi singa yakubyeyo omusawo ekiyiso yandifudde singa etaddewo embeera n'agamba nti nno omwana oyo mwagala mulamu n'ateekayo kasente akasooka olina mala ateekawo kaddoozi awo ebirirawo mu malwaliro byonna bibeeramu
ndalaga nage agafa agomu Africa abantu abamu bavuddeyo ne bagamba Green Daddy gwe kenyini watugambye wayimbe wa President Museveni sente n'ozifuna mu malwaliro gonna era walabye genda Mulago Mulago ddwaliro ddungi nnyo lina n'abasawo abakugu kukyobomanya kubanga bwe yandigenze mu ddwaliro eddala era basobola okuwa lifaalo ne bakusendeka Mulago kati asoose Mulago osinga niyo obuzibu basawo butabaawo nakukola nga abatayagala nze nalwalirako Dubai experience njirina nina medical report eziwera 40 nga n'obulwadde tebabulaba bubalemye okulaba abasawo b'e Uganda wano basinga ab'e Dubai okujjanja ebyaddala niye ab'e Dubai balina equipment zonna ezimalayo ate bitali wano nagenda mu ddwaliro e Dubai okunzijanjaba okutu nga netoloddwa ebyuma mwezi ogamba bisobola n'okundaba ebiri munda nagenda nakasero okutuoko kwennyini waliwo batya bakubamu katooki ate wakana kibyenjogera nyine mbinze ndimanyi nalwala okutu Dubai bakutekako ebyuma ne binsokola ebintu nga binetolodde bwogezako mu kiri nga ebyuma bingi okutu tekwawona nojja esite Kampala noyingira nakasere nga mu ddwaliro mwenyenze omuli omusawo nga temuli byuma biri awo ng'akwata nabikwate n'ateekayo akatooki alabe mu kutu kugamba ogotugenda kasero ngolabira ddala togenda kuwona mu ddwaliro ga Uganda ngolabira ddala togenda kuwona naye ate noowona amalwaliro ga Uganda tegalina equipment ne galina abasawo abakugu kati tukinenyezaani ekyo ne gavumenti erina okwongeramu ssente eyongere otendeka abasawo ereete ne equipments kubanga buli kalwadde singa ageze Nairobi buli kalwadde India sindika abakugu e India basome beyongere okusoma kubanga tubalina olumaliriza ogule abakugu abanyinyini bagule ebyuma bikomewo Uganda buli kintu kigwerenga wano babikola omanyenga anti byetaagisa nikati wobatekawo embeera ng'eyo nga gavumenti bagigamba twagala bumbiwe nawulidde omanyi gavumenti ba gavumenti teri kintu kyebabaga gavumenti nawulidde ebyemipiira simanyi baagala kutegeka simanyi abategeka empaka zabyemizannyo ez'amasomero bitwabagala obumbi abiri obugenda okukola kutegeka mipiira gy'amasomero golaba era ekibaseera kingi mu ggwanga muno nenambala erina okumenyebwa zitambula mu ggwa singa sente zaali zikola ekituufu ekirina okukolebwa otyo singa tuli bulungi ne sente zifuluma ninge ezisinga zigenda kubbibwa ezikola ne ziba ntono tusooka kunenya ababaka tusooka kunenya gavumenti tusooka kunenya ki gavumenti ne bweteekawo akakiiko akagamba nti kalondoole sente za gavumenti kamaliriza era nako kagaggawadde akakiiko ako akakiiko nti kagenda okulondoola nti sente zigenze mu byemizannyo zakoze ekituufu nabanga babatemerayo nga bagamba tetulabaga bantu batuufu nga bano bakola sente zebasabye entuufu zezo zennyini entuufu nga batuteeka ebitundutundu kwota yazo yazitutte kati tukole ki nange simanyi tusale amagezi ffenna ng'eggwanga musajja we wamulabye taikuni w'omukibuga Kampala Lwasa nawe ensonga za Lwasa nazigoberera kigenda mu maaso ku Lwasa Lwasa ye kati obulamu ali mu kunyumirwa bulamu obwo era ekirina kikyamukosezza namwe ebigenda mu maaso apama ku buliri ate yali abupamyeko oli yali addaza omuwulidde oli yabadde ateekawo kiboozi kikuba Lwasa tapama ku buliri Lwasa teri atakimanyi nti musiru ekyo tukimanyi ensi Lwasa nyininyini yalaga ensi kikyali tokyasobola kati kugamba nti owayirize Lwasa kimukubi ye nyininyini yagamba yenyumyako nti oyo namulya oyo tawooma onawooma ebifo byekyabana ebitambula ku social media yenyini newako obujulizi nti oyo yalinze yagamba omutwe si gugwe yamala nakkiriza nti oyo yalinze naye abaana bano bazibu kyera atakimanyi nti Lwasa akomba ate video twaziraba Lwasa akomba Lwasa mukubi w'amazzi kyeri atakimanyi nti Lwasa amanyi g'ekisajja alina amatondo kugamba bino ebirina omubeerako ebiyinzi omunyiza ensi yabimanya naye abyeyogerera yennyini nga ye kati gwe omuwala gw'oba omusiru okugenda n'ogwamu laavu ne Lwasa kubanga ye takyaswala omuntu aba takyaswala mu nsi muno batono ni mu batono abo abali mu Lwasa mwali
takyaswalirako ddala. Kati omuwala yagenze n'agamba nga Kasuku amukubidde essimu. N'amugamba okakasa yanjogeddeko. Ngenda mukuba. Ngenda babule bonna bimufaako. Ne ndowooza nti kati omuntu ng'omugezi ogamba agenda kujja atusunsulira. Omuwala bw'aba agamba muno we mwogerako agenda kunjogerako omugezi ogamba sijja byogera. Kambiri kikambuzebuze. No interview akubira omugamba siriiwo. Lwasa yeeyitidde Kasukundi jangu kuwe wino. N'awa bwino n'ayanika omukazi n'amukola ati. Ate nga Lwasa amanyikiddwa byogere binene gaba mazima. Kitalimba atalimba ki. Lwaki kyayogera. Lwaki batakimanyi nti abakazi abeerusa baba banyogoga. Kyokka batakimanyi ekyo. Nkimanyi ekyo. Ekyo kimanyi abantu abeerusa babeeramu n'akasu. Tokimanyi ekyo. Yali agenze kukola ki? Nani? Lwasa kyamutwala ku yeeyalusa. Ate kati ye yalowooza yeraga yagamba yalaba ka facing apeeru. Agenda omutuusa wakange emabega wa green. Alinga green dead. Ng'omugongo gwa bulaka gujjudde amagomba alinga musirikale. Omukazi waakye. Ali eno mugongo otabeerako na muntu akusigayo. Bizigo. Yo wasigala waddugavu amagondo. Kati eno yonna no. Weesinga waba weeru. Eno mugongo n'amatako ne gujja bagira. Mbwe engalo zonna z'abakadde. Kati omukazi yaswala mu nsonga eyo mu ssage eyo. Lwasa taswala? Lwasa kati taswala ki? Omuntu akola interview ey'ekisiru nga muwala waali wali. Otuba taswaddeko mu baana bo. Yagambe nti bwe bagambe nino Lwasa apapa ku buliri mukazi we w'omukyalo. N'aseka n'akuba essimu n'aseka n'agamba bannange kitegeza famire yonna n'enanfu. Omuli omukazi gwe yawasa abaana be ne Lwasa yennyini. Kati abo gw'obayingirira gw'aba omusiru. Omukyala ono yatategeera. Eyakkiriza Lwasa omukwana. Oyo yasinga obusiru era yasinza oswalira mu nsonga eno. Kubanga byonna bye boogera bituufu. Lwasa mbwe afuka ku buliri. Tamufukangako. Tamufukaako. Anti twogera bya mukazi byeyogedde. Anti alimba. Agala Jackson kuwangula musanga alimba. Lwasa mutudde yabba amasuuka. Amasuuka yagatwala. Obadde ki? Kyogera tasobola kwegulya amasuuka. Andi asobola naye agala isi. Lwasa yatuganda amasuuka bagatwala. Anti Lwasa nawo yalimbyemu. Talimba. Amasuuka ga Lwasa gaali ga bbeeyi muko bambi. Lwasa agala ebintu biri kirasa yadde yayavuwala. Kyogera tasobola kwetuusaako masuuka. Omuwala yagambye, Lwasa yagambye nti omuwala bwe yamugja mu gye baali ne bayingira ewakaawe. Olwamala okumwambula n'akubamu akasooka agenda okulaba mugongo magondo gono naye nga amaze okweyambula talina kyakukola n'asalawo amuli. Olwamala omuli omuwala ne yeekubira essimu yawulira akuba Mulanga. Bulandi Road amugobye. Girekedde. Lwasa n'ayamba omukazi n'abeera awo akakiregeza ne Lwasa yawasa tayagala. Kyogera Lwasa yali tasobola mugoba. Yamugobye okumubba amasuuka ge. Lwasa yennyini yatulaga omukazi era n'agamba gw'ayagala oteeka ewaka. Byonna abikooye. Ekisooka omukazi musiraamu mweru. Ali alina abakazi abalaba. Yagenda n'ayagala Lwasa nga looza Lwasa alina sente. Lwasa ekituufu yaggwa. Omukazi yali akimanyi kuba ensi yonna ekimanyi omukazi Lwasa yaggwa. Empologoma ne weeba nkadde era embwa egidduka. Kituufu. Ne weeba nfu. Embwa ogisanga nga nfu era embwa esooka. Edduka. Kati Lwasa engeri gy'alinamuko kasente. Abantu baba balowooza nti ddala oluusi zino bazijja kukomawo. Ate bakimanyi nti Lwasa bw'azifuna awasizaawo n'okwanjula byonna abikola. Kati omukazi agamba kangezesa omukisa. Ayinza okuba yazizzeemu kumba agenzebwa. Lwasa yanywa omusulo gw'oyo omukyala. Otya. Bwe omukyala yazuuka ekiraafu ke, Lwasa n'agulembeka n'agunywa. Lwasa mulogo. Kati obukaka buli luddawa. Oli yabyeyogerera. Ayina ne kavidiyo, tutwale kavidiyo ke yatulaze nga waliwo simanye emmindi. Abantu abasinga mu Kampala balogo. Ekyo ky'obulogo si nsonga. Enamba esinga obungi mu Kampala. N'abapasita bennyini 90% balogo. Kati Lwasa ekyobulogo bwe si ekyo si mawulire. Kubanga naye yeefaako asobole okudda engulu. Kati ekyofuka ku buliri ati. Lwasa tafukagako ku buliri. Abakazi bazaayagala siga babyogera dda. Bazaaswaza. Okuviira ddala ku ba desire zina gaaswaziza abakazi. Bayitirivu. Tubayiza obutabyogere. Lwasa obuzibu bwe. Lesi ono naye ono mupambanyi omuwala ono ng'oyo omuwala. Mupambanyi social media zimanyi weetambula ebintu byakuwaayiriza oli bwakkuba nawe olina mukuba. Kati kwe kuleetaaga amawulire naye nga byayogera ku Lwasa byonna. Kitwali kireeta mawulire. Olwo ana alina wiini. Lwasa alina wiini. Atya.
Lwasa ali kungulu guli 5-0 Gamutupise nnyo Lwasa guli 5-0 kabba amasuuka ge kanyogogo okufa oyinza ogamba muno kavudde mu firiji yagamba mbukumwebakako oyinza ogamba tebamujja mu firiji ate gwomwebakeko nga jjudde ice Lwasa yakipika mupisi ge mazima ne bajja yabyogera dda jigire omukazi yaliko wabbaji ne bajja yabyogera dda omukazi anyogoga kuwoma kwe kutono ali omuntu eyerusa nawe omulaba ate olususu lweluvirako omuntu eyerusa okuwoma okubeeranga omuntu eyerusa n'okuwoma bali bati bali parallel naye Lwasa n'afuna omukazi ali serious era jafuna bikazikazi weebiri tasobola kufuna muntu ategeera yennyini ise yettira ebintu ebyo omukazi ayagala Lwasa omanya ojja kwogerwako olina kubanga oli kusengenge ensi egaanye ogenze mu Bwakadaama biganye ogenze ku basawo emmindi ogifuuye biganye ogenda kulaba Lwasa kwanya n'ogamba kampumulire ewaki wa Lwasa niyo omuntu ategeera tasobola kufumbira Lwasa kati ekyo kyokka oyo omuwere n'asigula okugenda nti no kati gw'ofumbiddwa Lwasa kitegeeza totegeera automatically kikukatako kubanga totegeera ali kyekyo kubanga omanyi Lishwadiri ajja kukwogerako ajja kukunyumyako ye Lwasa munyumi ali yekyo kati lwaki oba ogende wooyo talina mukazi gw'atanyumyangako kyenkugambidde nti agenda ino kubanga oli ku kisengenge ensi egaanye abasajja tebakyakuwa oli single mother Obwakadaama buganye emmindi ogifuuye egaanye tolina kyakukola n'owumulira ewa Lwasa namune future essaawa yonna osobola ozibaka muweeko buwi agende bibye nawe ogende bibye era n'ow'omuwako era ajja kukunyumyako yagambye agenda kukola pate ey'okwawukana nani n'agamba ku pate okwo kwennyininyini nyina okujjako omukazi ensule naye kati omuntu alina abaana nga bawulira ebintu byogera oyinza okwogera ng'otegeera oyinza ofulumya statement bye nashigulo ate agamba nti ku pate okwo kwennyini alina okulondako ekkulu kati baawulidde pate bajja gigendako era alondeko ekkulu kati ogambe nti yalonze balonde kuba bategeera tugambe nti kale bategeera nnyo kale nabo Lwasa alina family kati omuntu alina family waba asobola okufulumya ebigambo weebyo ziri ku pate ya Bible nasigulo ngenda kulondako omukazi ngende mwebakiko aba ategeera kitegeeza nti Nasigulo ne Lwasa baali wamu nga bali combined abasiru ababiri abeetaga butabika bakeberebwa obwongo naye obusiru buliko grade obusiraamu kye bwogera nti alijununu fununu nti abantu 95 ku 100 baguba ddalu naye eddalu lyawuka tuba tunyumya wano noyogera ebitakwatagana leka zivuddeko omusiraamu agamba atya alijununu fununu kiri mu Qur'an ekivunulwa nti abantu 95 ku 100 baguba ddalu naye eddalu lyawuka mulimu omulalu ow'okasasiro mwabawo omulalu nga ye aja ko mu bigambo bye mulimu omulalu mu mirimu webityo kati Lwasa ne Nasigulo bonna balalu grade ki yawuka eyo obusiraamu kye boogerako ani asinga ku munne wakati kati byapima ate Lwasa aleka mulalu nnyo kubanga kati takyaswala omuntu yenna atakyaswala mu nsi muno tomwesembereza ate omuntu ajja ne yenyumyako najja nanyumya ku mukazi gwe yeebaseeku atali omu atali babiri najja yagobako omukazi we mu nnyumba oli gwe yatwalira n'agamba ennyumba mugimenyi gwalinamu abaana yagikoze enjo ya amwevuma bwevumi lizaluzinda paka nti yejo sobola kulebaka n'omusajja oyo then Nabatanzi yesala wa muzire anene wadde kumwagira alumuddamu kigambo na kimu nekyakola dana Nabatanzi alhamdulillah owa muluno mweno jjane ya Lwasa akalayini kano mulimu eyamulumya ennyo jasi tategera butegeeza kuva dda twali tumanyi bumanya oba amawulire gano gegamu exposing anti tategeera anti obusema butugamba tusabire nnyo omuntu abaddeko ne ssente n'ayavuwala ate ne Lwasa singa kati alina ssente neera simanyi lwaki ensobi zakola zino gavumenti bwekkiriza okuwa Lwasa ssente anunule ekizimbe kye kiri tavani baba bakyali mu process ey'okumuwa ssente n'akubayokko akasente awo bw'akubayokko akasente omanyi kye yakola n'ayita Kasuku ogula emmotoka si kibi niyo oba ogendera kimmawulire n'ayita Kasuku jangu nazikubye n'amuwayo ne ku $1 noka yiyo yange kati nyina kati oli agenda okukuyamba
abata kyakuyambe abata kyakuyambe gambe musajja yateredde olwedde ali bulungi ate kati bukenya nze nkugambye gwe kyomanya ninamu njagala emitwalo egi kyekizibu kye nnina noŋŋamba komawo olw'eggulu oba oliawo olw'eggulu nga nze ne miliyoni 5 gy'ogimpa ye lwasa ate lwasa era okufuna kw'essente kwafuuse kutono kutya olw'ensonga omulimu gwe musajja mugezi omuntu yenna naafuna ssente mu bwongo kale katugeneralizing omufere tolina kubeera mu kamera tulina bangi abatali mu kamera e Uganda wano omuntu omufere yenna talina kweraga mu kamera kubanga booferako bajja kukumanya nti gundi woofe yanfeze buli wona agenda wapyaga buli omu aba akumanyi lwasa yennyini yeyezanyira geemu z'obubi ye nga mu buntu yali alina kubeera bali wa kamera n'asirika singa kati mugagga takyasobola kugenda n'akuba ssente wantu wonna kyova tava mu kooti tava mu kkomera bamumanyi wajja ssente bamanya nawo okumujja bamanyiiwo yatulagawo so nga abantu bangi nnyo bajja ne bafera abantu n'otaddamu mulabako n'obuuza amaka gagu n'omunoonya musisinkana mu woteeri si wakaawe kyova olaba tava mu kkomera buli ssaawa omanya mmere zange 25 empingu komera yeeteeka mu kamera ng'ate omulimu gwe gwa butwazi ensobi gye yasooka okukola yeeyo yennyini kwemulisa kwagala kufuuka serebu ate ng'oli mutwazi tebikwatagana omutwazi olina kwekweka bwekwezi omwana gwagambye okulukusa naye tugenda mubalira mu batategeera abakazi gye bali bangi nnyo mu Uganda muno nga yagamba kirwasa ekyo mwebali bangi nga tebaagala kumanya baagala kimu ssente oli Rosa yemukabira ne miliyoni 7 n'agiwa omukazi abakazi abawa nnyo abasajja mulonna abatalina maanyi ga kisajja bagaba nnyo talina maanyi muwa kadagala ate nange nnyina nzikati zabivaako ebyokunyumisiza abakazi lwaki muwa putulu putulu gyali ali kati agaba nnyo ssente omukazi amuwa ssente atamunyumisiza n'omunyumisiza abaputulu baba bakakasa nange putulu nabikozesanga luli nga nkyali mwavu naye kati oba nkumazeko ddakiika emu oba 2 nze nfunye essanyu lyange naawe genda nze sigenda ku mukazi nti nno muwoomeseze ngenda ku mukazi nze mpoomerwe sebo mukenya kino kiri 50-50 ate lwaki tubawa ssente kiba kya 50 nkikuddiremu nze sigenda kwegatta na mukazi yenna nti ngenze naye munyumisize nze buli wenkuyita nojja tugenda mu loogi mba njagala nze mba nnyumirwa ate ye yafunemu ssente ebisigadde yeekoleko anoonye mmwe abamanyi by'ekisajja nze mwabira atoleka etaana kusanyusa ayiteyo wa bodaboda amutuuse ku ntikko nze mba ngenze kunyumirwa musimanyi bw'okola bwoti siri mu nsonda omukazi anyumirwa no sirina nsonda ze nnoonya olina okugendako nkombe sima okukomba asajjalala nze nkola ekyo ekinnyumira nga nze mwendaba nti kati nnyumirwa ekimpesi kyova mugenda beerawo nga temufuna ate nga tetufuna ki anti ebintu bino bya 50-50 kuki tuuka ku ntikko naye atuuke ku ebyo tebinkwatako ebibye nze neesanyusa nga nze kubanga mba okugenda mu loogi mba nategesewo dda ssente ze ngenda okukuwa era bwe sikuwa ssente onyiiga nnyo okimanyi nti omukazi bw'otamuwa ssente anyiiga nnyo okusinga n'oyo atamutuusiza ku ntikko mulimu ssaawa abatuuka ku ntikko n'agamba weebale nnyo ddala nyo ffe tumulina wano yatuusa omukazi ku ntikko n'afukamira n'amwebaza omukazi n'amwebaza waali wano omusajja omunyooma omukazi yali tatuukangayo omukazi yali tatuukaga ku ntikko bukyabaawo kabuka kamutuusiza ku ntikko n'afukamira n'amwebaza n'omusajja n'akubasaba n'agamba yes neka kunumba paka mu kinaabiro kati ssente yakawaayo transport era bwewaayo obusozisozi kati eyo omukazi omusiru omusajja akutuusiza ku ntikko n'omuwayo emitwalo 2 kati eyo omukazi talifuna agenda kubeera mu byakwegatta eva ati mune abena kituukangako omukazi omugezi yenna tafa ku bya ntikko afa ku kimu omuwadde ki nga mumaze sex kikyomusiibuzza nga mumaze ku mmeeza otaddeko ki nga sex awedde sex waali alina okubaawo katonda yamukola alina okubaawo but what after sex kiki ekiri ku mmeeza azzeeyo nakimukaleega ye mukazi ategeera kati omukazi alina
okubanga yayagala nnyo entikko ye mukazi eyeekolerera ng'olera alina ssente ze okufuna bano baluwaga kati gwe ab'omulondo oyinza okutuwa ensonga ssatu lwaki luwaga yagenda naye bakakusala soti Sasha tifu yalinamu kasente luwaga yali abala byabugagga bya mukazi yali abala byabugagga byoli byoli abo sala soti alina emizigo gye mwasala luwaga n'agyetuggako n'agamba mponya okupangisa luwaga yasonga washasoti olaavu yaabwe yatandikira eri Kasenyi ku mwalo omugezi ali eti Kisaaki yabagatta luwaga yaliko ki ati omugezi ali eti Kisaaki we bagenda okuyimba ebyo bagenda ku myalo okuyimba luumu ziggwawo kati Sarasoti yafunye abanga asaaga agamba Sarasoti kiluwaga Sarasoti ogenda n'okusula ne luwaga Sarasoti nagamba sirina buzibu ng'amanyi luwaga talina kyagenda kukola kati luwaga ng'ayingira yeesoga kasenge kandi ka Sarasoti kati luwaga anyumiza mbu yali akyali ku buliri ati abulira Sarasoti ng'ali eri anaaba mbunga Sarasoti mbweno mbugana abalinga ali mukozi ebyenda by'embize luwaga mubuuza ate ng'ampulira sawundi y'amaanyi biki ebyo by'onaabye Sarasoti oli mwana muto onaabirapa totaddemu obunzali n'ebutungulu gutwogerako wuuyo ewaali mbinyumi abiwulira ali mu kumponinga lwaki obyogera nabijja mu bbanga yabinyumiza kati ekyamusikiriza byenda yawuliranga babita dumwe mbunga wansi wanaaba wanene okusinga omuntu anaabawo nga olabira okuba akafaananyi n'ogamba wansi eyo gyanaaba sawundi eyo evaayo wati tukakubulirisi luwaga nyenenyene nga batandika laavu ekiro ekyo ku makya Sarasoti yayitali Saakyo n'amugamba okuva n'olwaleero oyo ye bba wange mbu kiki ate kati olwege gwe yalina n'amugoberawo kati luwaga wakutandika nga nagataliko nfuufu akumaliriza mulimu bya mizannyo nga muyingiddemu ne ku bbaluwa ku mmeeza wakando kugambye ebbaluwa ku fayiro ku mmeeza agataliko nfuufu gaggwa ebyemizannyo ne biddako ne fayiro ku mmeeza n'etandika nga luwaga akyakuli wotamugamba waayo nvaako Sarasoti yakera ku makya gamba mutongoza talina gy'akyadde kuba na leero yono bbawa luwaga ye bbawa katono neeripa ku byobugagga by'omukazi ku mizigo ekitegeeza luwaga yebaladda nga yagala kutikula yamanya nti alina emizigo volaba mu kkooti byasobera abalamuzi no beebuuza Sarasoti atwala luwaga mu kkooti nti alemedde ku bintu byawe luwaga watuuka mu kkooti yafuna kaloobuke n'akasiga katambaala watuuka mu kkooti akuba omulanga wooze kukubeeteka muloobu omulamuzi agenda okuyeba ti ng'amaziga luwaga gamutulukuka niwamubuuza kiki luwaga n'agamba mukyala wange oyo mwagala nnyo ne simanyi lwaki tutuuse ku ssa lino Sarasoti n'agamba omulamuzi akulimba baze kukola birala talina makulu gwatutte ku Sarasoti abantu bano bawa amagezi bombi oba tebakyaweebwa amagezi bonna basiru bonna basiru Lwasa musiru Nashigulo yagenze ku live n'abyogera kati era Lwasa agenda vaayo era neyaddemu akomerere banga Lwasa yatugamba alina ebirala ebisigaddeyo embwa alinayo byali yerekayo yagamba nti kanayogera bwe kati ngangamba anti kayogedde kati Lwasa ogenda mumulaba kasukwe obuzibu ndi kasukwe yafiiriddwa ebambi yafiiriddwa sikati video wagirabye akasuko akyali mu kukungubaga jajja kulwokuna girinde kulwokuna video weeri ejja kuba bweri yalwa kulwokuna Lwasa agenda batuteredde ebyafaayo bya Nashigulo kati tugenda kuba kumuswaliza ddala ne mama Lwasa nonyumya n'ebyo mu buliri ebyo ebintu bye era bwe gyamwagala kimenti ajja mumunyumyako maliriza ne Grace Khan yabadde mu laabu n'ayita ab'amawulire ne yeetondera Bannayuganda n'abagamba bulijjo ekibadde kimusumbuwa mwenge asaba mumusonyiwe asaba mumuwe chance ey'okubiri mumukkiririzeemu abakubira endongo ekyo kye yakoze kirungi nnyo kubanga Grace Khan tali mu mbeera nnungi
Oto? Tabadde mu mbeera nnungi okuva emabega wali. Nkufuna. Nze nange namulabako naliko wano. Najja nga Luwago yennyini mwiboge by'abayimbi abidiringiramu. Yamufunira omulimu baasagize Wakiso. Nkufuna. Wakiso ne bamuweereza ssente. Ne bamuweereza ssente zonna ne ziggwayo. Naba nga takyabanja ssente nawadde n'ekikumi. N'agenda mu ttawuni. Anoonye engoye. N'agula engoye z'agenda okwambala. Otyo? Kati obuzibu bwe mbukuteekamu kawalagi. N'owanywa emimiro 5 egya walagi. Atabuka. Sho ebe mazoyiika. Ebe eyise. Yajja wano n'engoye mu kiveera nanga anywedde omwenge. Nkulayirira teyagenda ku mukolo kuyimba. Ebyaddala. Engoye yali amaze okukola ki? Okuzifuna ezigenda ku. Yagenda okugula engoye nga mulamu. Bwagamba muno kanywama akacupa kano ncamuke atale no ne kabonoonesa. Kati alina okumakinga sure nti atwala ebintu bino byeyogeredde ennyini ebyokwenenya ng'ekintu ekikulu. Nkufuna. Ekirungi nti yabikoledde butabika. Ali muri haabu. Muri haabu. Kati yeebuulire yennyini kubanga mukazi ayimba bulungi, mukazi mulungi, ennyimba ze ku mikolo zikola, kubanga abantu abasinga okuyimba ku mikolo baseera. Ekituufu. Kati Grace Kani waba asobola okuyimbira ku miliyoni. Kitegeeza ajja kufuna emirimu mingi nnyo mu buli wiiki. Mu wiiki wafunamu emirimu ng'ena. Abatambuza obulamu. Kubanga basabuwa Natolo bakulaakulanye bazimbye amayumba. Bakoze n'eddwaliro ataasomerako ddala akoze n'eddwaliro mu kuyimba. Emikolo. Togenda musanga ng'akoze kivu. Togenda musanga munno ali Nambole semi ali cricket ovu. Wa mikolo. N'ennyimba oyo omuwala Grace Kani azirina. Nijasi yeeyonoona teri promoter akyamukiririzaamu. Tekyali manager ayinza kumukiririzaamu. Niwe aba akyeyatulidde yennyini. Nagamba nange kati wendi tukole. Abantu badde bamugezesa. Bamuwa mukisa omulala. Bwe bigaana nga tumanya nti yamuloga akyakola ki? Anti Muganda yagamba guno gumundi gwa kusatu. Yadde magezi. Agenda muri haabu. Ninga rehab eyo mbadde nsaba ba rehab. Nti omuntu yenna azze mu rehab ne mumugyamu omwenge. Ne mumugyamu n'enjaga. Wali eddagala lyemmanyi abantu abalina eddagala nga bwalikuwa n'onywa ku mwenge. Osesema. Kati abantu ng'abo ba Grace Kani kibi nnyo okuva mu rehab nga temumuwadde eddagala eryo. Kitegeeza babeera mu rehab nga n'eddagala ly'okuva ku mwenge balimuwa. Bamugyamu omwenge ogulimu bamujjako bamuteekamu n'eddagala eryo balimuwe nga bwagukomberako. Abantu bonna abagala abantu okuva ku mwenge babasoobera ne babatega eddagala eryo. N'alinywako nabo omwenge nga takyagala nadde ogutunulako. Kati Grace Kani waba tanywedde mwenge muntu mulungi talina wadde obuzibu n'akalere beekaikitu. Baba amala okunywa omwenge bw'ati n'ayoya enjaga n'ayoya ebiralalala n'aviirako ddala. Lunaku yajja wano n'atula video mwakalaba ku social media bagezaawo bakakwata nga gali wano neyeyala wansi awo. Lwelo lunaku yalina show lindaku olunaku yajja wali ne tunyumya mulungi wali nga byagala bitegerekeka agala Lwakasimi ogenda kunvuga ontwale Wakiso nyinayo mukolo oba nagenda simina kumanya naye ngoye azirina n'enviiri nga nabiguze ka weave nga bimumazeko emitwalo egiweraga teyali nnyayo. Yeefiiriza obukadde bazi mwezonna nga bakambula yagamba nze ngayagala gula ngoye ne bazigulira mbala sinagenda n'agula engoye ku bodaboda wabodaboda n'emuleeta ne bodaboda ffe twamusasula wano agenda otuuka wano naye kati watabukiddeko n'atula wano mu kkubo n'ayogera ebigambo ebitakwatagana tokkiri bamulinza ku mukolo watabukidde waatyo. Wabanga ategedde ensobi ensonga za muzumba jju abantu tebazirya nga tamanyi balina okubanga bamulya kubanga tekalabika bubi bakalira ddala nigala kitokalya naawe kati omuwoyo omuntu waffe wanywa mu kumwengera ava erinnya omukwata bukwasiba oti nga ogenda omuzza ebbali nago ate nga wanywa asiimuuka birava eba erinnya gwe manyi abatamivu be balya negwe Bukenya osobola oli omulalu kati taba mulalu abatamidde mulalu wanje wala ne Grace Kani watamira asiimuuka abatamidde jase butamiize omulalu omutamivu omulya omanya abatamivu be tulidde ku nsi kuno nawe nyinyi obalya nedda ssebo Bukenya abatamivu ono balidde batono totandika kunteekako bintu byo bayitirivu nedda ssebo obuzibu nti ebintu byetwogera ogenda bisalamu nedda ssebo naye abatamivu boolidde batono webeyajja ate bayinza okujja mune batya kati mwogere sikusanga mu mabaala mwogere mu babaala baala kiri wansangamu Climax sikusangako mu Climax emyaka 5 emabega
kati wafuuka twali musiraamu luli. Nali ngenze kukola. Naye nabayo nabuwa musabe na mukazi. Sibula abatuwuliriza. Tubadde ne jingu ku kamera mbadde ne muganda wange ono tutera okunyumya mu kibozibozi naye tategeera. Eto bijjemu. Mwebiri. Yagiraba. Mwebiri ensi yonna nze njagala aveeyo oli agambe namutwalanga mutamiivu. Nze ndi muwuulu ate omumativu. Bulira. Ebijanjalo mbirabako amasavu. Era abakazi mbalaba bulabi ne mbayitako. Nimagaa mugende. Video tuligikolera ku channel endala entuufu. Badala jigu ku kamera mweraba.